Bokera kumacha ngamba nti TikTok yefuuse ekizibu mu nsi muno nze manya nti you're trying to politicize stuff. You're laying a strategy for Kawenke n'okubeera nga making sure ateekawo emiwaato gy'ayinza ozibikira oba azibikira emiwaato egiyinza okweexposing malpractices akola mu kulonda. Tuyingidde okulonda akalulu ka 2026 siwe guli. Omwaka guli gwagwa siwe baggala Facebook mu kulonda kwa kali akalulu akaggwa. Kwa Museveni atyafa Facebook lyaniru yalubise waliwo akaseera Facebook yabeereranga anirule. Nga Facebook eraga obabbiwa obululu, Facebook eraga police ng'ekuba abantu, Facebook ng'ebiraga byonna abapoliisi abasamba abakazi ab'embuto, nga Facebook byonna ebiraga, Facebook nga bonna eri mu exposing. Kawenke neno n'ategeera nti information ene tuke kya ku CNN Al Jazeera nti byayitanga ku social media naggalawo Facebook mu Uganda era mu kulonda walaba nga Facebook bali baagi switching off. Tutuuse mu kulonda goza wachi mubaje ya mentioninze TikTok. Ate tola wanti Facebook yagenda anirule. Ate TikTok ya mayuka. TikTok buli omuyi muntu kwasobola okubeerera celebrity mu dakiika 2. TikTok esobola okukyusa ebirooto by'omuntu mu dakiika 3. Bolemu okubeera sita ku TikTok kitegeezebwa mulika ekisiraani. Kati ekifaananyi okyagezaako okupaintinga mbu kiri mbu ya enfokasinga ku morals mbu abaana bawemulirako siwe kiri. TikTok gwe mgundi yokka platform bannayuganda gye basigazzayo okweexposing ebigenda okubeera mu kulonda. Nga singa making sure Museveni agisiba basobola okubba bulungi akalulu. Mumpulirize. Dulibe wala Facebook. Kati batanse songa lugundi mu TikTok olumwe mu TikTok. Bamanyi TikTok gye mugenda okukozesa osala bu clip nga abasajja babba obululu. Bamanyi TikTok gye mugenda okukozesa nga abasajja bali mu kutikinga bululu, abasajja bali mu kuba abantu police ekuba abantu tiya gas oyo bigenda yitira ku TikTok 2025 kati bana ba leaders boye bateeka mwaka sente dajja n'akikono akubwa ati TikTok olwasimanye embeera morals abantu bawemulirako mbadde nsabe galwewo. Nekyo kibeera kyabwewusa kibeera kyabukyamu era baba balimba. Omusajja nga mubajje kyaba abalidde abalega Museveni amulaga akabonero nti nno muganda wange galawo TikTok tunatera okuyingira okulonda. Bagenda ku exposing nti obba akalulu. Kati abantu ababeere Bulaaya n'abantu abalala bamawanga balime kulaba bigenda maaso mu Uganda mu kalulu ka kulonda bitambudde bitya. Ebintu ebibadde byesittaza ebyo bio mubajje bwagamba nti bagale TikTok kitegeeza era tujja kuya limited ku platforms ezimwe zinabazi airing ebyokulonda munfuno bate munfuna so mubajje ebyo tebiri ku morals ekiranze kusomesa sigenda kuvuma nnyo blood kwa maze kukula abantu onsinga kirevu n'amagezi ga munguba nze mubajje bakunteeka wali nange onsinga just kirevu n'abakazi bangi pozi n'abaana bakulu bansinga nize sikulaba mu bintu byogera biri munsa